ne kati flax kye kimu ku kimera oba ensigo gy'osobola okulya n'ekuyamba ku bwongo kubanga obwongo bwo butunulidde obwongo bw'omwana w'omuddugavu busaanawo nnyo kubanga tusala obupata ne tubusiigamu ebizigo omusala ne duguutwakamu direct genda okukakkana kubanga obwongo bwaffe ebitundu 80 ku 100 mazzi kati omongo mazzi bwe gatandika okukendeera kubanga buli musala gukwakamu ennyo direct oluzinge obwongo bwo 1% obutafaali bufa kati manya kati bugukwakamu ennaku 3 obwongo buba bugwawo kati twetaaga flax atandika azeewo obutafaali w'obwongo obwongo busobola okutambula obulungi tuzimbe obwongo bwaffe tufunire ku mirimu egiweesa ekitiibwa ensi eno yandibadde nga yeeyagaza nga abantu bali mu production bayiyaga abaana bagezi teri muzadde atayagala mwana mugezi buli muzadde ayagala azaala omwana omugezi amaamire ensi eno agirye naye omwana tasobola kuba kukola ekyokumaamira ensi nga tomuzimbye bwongo kakyovula ebitongole ebyamaanyi mu nsi yonna kati mu mbeera eyo bw'otunya CIA Central Intelligence Agency bwongo bazimba bwongo baagala nnyo omuntu nga thinking power eri waggulu nga bantu bakenkufu bw'olaba ekitongole ky'Abayisirayiri kye bayita Mossad Institute for Intelligence and Special Operations abo abasajja abalya nnyo flax bazimba obwongo bwabwe bw'otunya ekitongole nga KGB Counter Intelligence Services ekyomu Russia naye ayagala nnyo flax era gwakozesa okulaba nga asigala ali on point obwongo bukoza bw'otunira M17 ya Mungereza oba gye wandimanyinga Institute for Secret Services bona bakozesa bwongo naye ate bw'ojja ewaffe Chief SMI Chief Finance of Military Intelligence oluusi weesunanako n'ogamba is it true kino kituufu omusajja omusanga mu bbala n'akugamba nti nze ndi mbega n'ogamba kati onaabegaani ng'oŋŋambye obuzibu bwe tulina ababulamu ka flax mu mbeera eyo abantu baffe abo katubayambe nga tulima flax ensi eno tugenda gikyusa nga tulina IQ intellectual thinking naye ebintu ebikola intellectual thinking zensigo zino eza flax olwa omega 3 ne omega 6 kubanga obwongo tebabuzimba mu protein ngeno omwana muwe protein muwe carbohydrates muwe protein emmere ekuza muwe carbohydrates emmere ewa amaanyi nedda obwongo bulya mmere eno ya omega chovula ba protein atuwa buimanyi ne carbohydrates ne obwongo ne busigalirawo kati mu mbeera yo problem yaffe genda abenkulu nga Africa ebadde nutrition endiisa kiki kye tulina okuteekako amaanyi kati flax abalimi baffe kati mu mulime kubanga flax kye kimu ku kimera ekikula amangu kikula bwe kiti eno yendokwa ya flax era eweeka bulungi neteekako obusigo buno flax ono akulira mu myezi 4 akulira mu myezi 4 naye nga kana akakebe ak'omutwalo kasimba eka namba kitegeeza abantu wano mu nzibu bwe balimu obwokulaba nti sente zibuze mu byobulimi kubanga nze neewuunya ensi eno olaba kati kasooli kilo eri ku nusu 115 kilo nusu 115 naye teebereza omuntu n'ogula kilo ya kasooli mutwalo oba 8 whatever naye n'ogitunda nusu 15 ezo bizinesi sizikola kaneerimire flax kubanga guno omukebe nja gugula mutwalo gusimbe eka namba ate eka nze wejavaamu kilo nga 2 ze miliyoni zo nga 4 mu myezi 4 kitegeeza nti bwe nsimba flax buli kilo ngenda gitunda mitwalo 2 ate nga katale nze kayina Prof Bioresearch fe tukaina wali ku Equatorial Ball era abantu abasinga bali bagamba mwajja ne mutujubisa wano mwajja ne mutujubisa ne mutulimisa omulinga ne mutulimisa obusaanyi ne mutulundisa imanya obusaanyi ne mutulimisa vanilla mbagamba era ezo mboozi z'amalwa kubanga paka nakati ebintu ebyo tebigwanga katale lwakuba nti obuzibu bwayo nno ebyobulimi wano mu Uganda ba middlemen abo bakayungirizi mutaina kyamanyi taina nje kyategeera yalingawo ye mugezi wamwe yabalowoleza kivulaba bwe nale Switzerland bakozesa moringa oil ku masawa gawe gana masawa agebbezo bayita Rolex zani enzo zonna ze bakozesa mu FIFA World Cup ne byemizanyo sawa zino zebbeyi ba celebu ze bakola
abana bato myaka 15 bato nyo bavubuka be bazikola mu technology gwe bayita precision engineering era bakozesa nnyo moringa oil kubanga tatalaza sawa ne wano ffe tukyakaaba babali eri bamunoonya era nababuuza lwaki bannaye temutuyamba moringa abantu bamulima naye ate yagwa akatale bangamba nti omukenkufu abantu bewammwe tebamanyi obasaba moringa oil bakuleetera ttani y'amakoola kati ensi yaffe ogiraba ku buyonjo bwayo n'obugagga bwayo ttani y'amakoola tugiteekewa era ffe twagenda China abaatuleetera kye twagala kye kimu era ne ku vanilla avaamu akawoowo akayamba abantu okwebaka akayamba abantu abatalina appetite naye ogera n'olya nti vanilla agudde bintu lwakuba nti bamiddlemen be bonoonye ensi bakayungirizi naye ebintu bino bikyalina akatalo kyovola beera byonna vanilla namugattako omutindo obwo buli obwakabi Saudi Arabia bakabaka bwe beekuba buva mu vanilla bikotolyo wali obusanga wabali bayiseeyo era n'okugatta ne moringa oil ebyo byonna kugamba nera ne flax bwe kiri ogenda kudiringa n'omuntu akigattako omutindo kubanga ebintu ebiva mu flax bingi nnyo ekisooka flax ono singa tubadde temumanyi ono flax avaamu engoye era singa government ya Uganda ebadde ina abakenkufu abawerako kati nga operation wealth creation twali tusiza olutambi kyebagamba olutambi lukyusa enzungulula kubanga n'olaba ne twesiba ku mmwanyi tetusobola kusinga ba Ethiopia kulima mmwanyi oba na kuzitunda kubanga balina kye bayita international geographical indicator oba kye bayita copyright ey'ensi nti Ethiopian coffee tosobola kuva Uganda nga emmwanyi si ya Ethiopia n'owandiikako Ethiopian coffee bajja kusiba bakutwale mu WIPO World Intellectual Property Organization kitongole ekifuga obwannannyini ku bintu kivula kati emmwanyi tesobola kubasinga kisobola okukola ennyo bo ne batwala akasente katono ne tutundira mu brand yaabwe ne kati ebintu nga flax tusobola omuteeka mu projects zaffe za NADS oba wealth creation abantu ne bamulima kubanga muno muvaamu engoye ekyuma ekikola engoye za lineni si kya ssente nnyingi gavumenti yaffe kisobola okigula neyamba abantu bebimu ku bintu ebyo byentunuulira ne ngamba really Uganda nga tulimba kubanga botunya West Africa yonna bano oga Chineke aba Nigeria bambala ngoye za flax kitegeeza nga tetunanatuuka ku nsigo engoye zino ziba ziva mu buddo guno engoye nnungi zino West Africa ze bambala botunulira sente zaffe za Uganda oba sente z'ensi yonna kebe $, kegabe mafaranga kegabe poundi kabani pula lila biki bazikola mu flax lwaki fiber ebiguwa ebiva mu flax bwoba bitreatinga biba sente kugamba olupapulo lugonda terugonda lukaluba terukaluba lwe lusinga okutundibwa mu nsi yonna olupapulo luvudde mu flax bwolaba tip bags gano amajani ge tugula China abiki buno bu tip bags oyo na flax biguwa bya flax so mu mbeera eyo flax tusobola omuteekawo nga project esobola okuyamba abantu okwejja mu bwavu akula mangu nnyo mu myezi egi enaaba akuze ate ng'osobola omusimbira mu kalitunsi osobola omusimbira mu mmwanyi osobola omusimbira mu bitooke byo oba mu lusuku lwo oba ekintu oba mu kasooli kuba kati season eno ng'etandika mu Gwokusatu nagamba abantu mulime flax ne wano ku TV ku Bukedde nabagamba abamu ne musigalira muli eyo mu mboozi z'amalwa biki ate ebintu biri emboozi ezo kati ogenda okakkana bannammwe batandise ofuna kasente kati muyiika mu bungi naye nga kugamba kyengamba nti bwe tuba tukubye omulanga mujje kubanga tusooka otunona ogambe gayona tugamba yani okoleko background check ogambe mukenkufu gwe kyokolanga funa erinnya lyange omukenkufu Nyanzi Julius teeka mu Google omanye omukenkufu yani ojja kulaba research results singa mutwalo omanye bye tukozeko research ne bye tukoze kati bwe kulondeddemu ekirime manya nti ekirime kino kigenda kyusa obulamu era bwentu bwe nagamba government ya Uganda nti bannaye abantu bandirimye stevia ajja kuyamba nali mu senior 6 ne banjerega ne banzala wakati sawa zino buli omu akubukira gyo mukenkufu oli wa stevia ali watwamulabye bamuyigiriza abe Botswana okumulima twamulabye n'abe Rwanda babagenda n'obayamba n'obafunira ensigo ennungi naye nga ate luli bakinyooma kati sawa zino ku bizibu bya Uganda byendaba ebyenfuna abantu balime flax ono flax oba linisi agenda tununula ng'ensi esobola okufuuka cash crop empya ekirime ekipya eky'eggwanga olaba ensinga Bungereza ku paundi yaabwe kuliko ekimera kya flax bw'otunuulira aba Northern Ireland national emblem yaabwe nga bw'olaba wano crested crane
Flax yaliko buno obusigo bw'amaanyi. Bw'olaba Belarus nabo national emblem yaabwe Flax. Ate gwani atalima Flax? Nkugambye ensigo ya mutwalo esimba eka evaamu kilo 2 tusima kinya kya inchi 3 ne tubukawo futi 2 ne tusima inchi 3 bwe tutyo ne tubukawo futi 2 ne tutekamu era tusima akanya ne tutekamu ensigo 3 bwe tutyo. Gwabayagadde okujja okuyiga okulima Flax tusomesa buli lwakubiri na buli lwa mukaaga ku Equatorial Mall ekisenge 152 nawe ofuuke mukugu werwaneko ogobe obwavu kubanga ono Flax ndaba nga agenda kyusa embeera yaffe talina biwuka talina bisaanyi akula mangu. Mulime Flax muleme kulenda abana ababawa nti nkuwadde obukadde 10 ne bamaasa ssente gy'obeera nti ssente zikula ku miti. Ssente bakola nkole teri akuwa ssente yabwere nolowooza akwagaliza kintu kirungi kubanga omuntu akwagaliza akuyigiriza okuvuba ekyennyanja takuwa kyennyanja. Enkuba ezze bannayuganda essaawa tulime Flax mulimire mu mwanyi osobola mulima yekka osobola mulimira mu kimera ekirala kye bayita companion farming n'omulima ne kasooli n'omulima ne muwogo n'omulimira oba mu lusukulu olw'amatooke oba mu kalitunsi bukyona oba mu miyembe egyo n'ofuna kasente ne tulwanako ne tugoba obwavu anti eno ensi kukola si kuleekaana.